na kati Mr. President, First Lady, ne banda Uganda abana mwenna mutegere kwa yagani tutwetaaga okuleta Kyagulanyi ku mavivige wansi afune depletion oba afune okumalibwamu amaanyi abenga takyasobola ku focusinga ku byabufuzi anymore eyo move Janet yagirese iyo mukyalo oyo nabagamba dda it's on record omuntu asinga okubeera omubi ate kataha mubi omuntu asinga okubeera omubi kataha mubi mu family omuntu asinga okubeera deadly kataha ali deadly kyovola banywanda bagamba you can abuse me you can do what but don't abuse my wife amumanyi zoro bwagamba ekintu kibe kiba sage zibaddemu abaana abadde bafa obuwala nga bali related kuba koddomi be zonna yazibaddemu operations zibosa mu sink tank batemyeko emitwe bebawambye bebasse bonna saga yazibaddemu ku operation eyo mukazi si mulungi n'akamu si bijanjalo byakulya mubi Janet mubi ani atali mubi mu family eyo ani atali mubi so mukitegedde mu meeting bwatu yagedde era naddamu n'agamba mwayadde voko nnyo mu meeting eno okusinziira ku sources zange n'agamba nti tuluze popularity abantu abo tebatuyambye n'agamba n'omukyalo ono Janet n'agamba mukyalo ono Rebecca Kadaga twakamuyita enfunda bbiri ajje tuwogere aganye okujja twatusuubira nti ajja tuyambako mu kukendeeza amaanyi ga Kyagulanyi e Busoga Kadaga yaganye okujja ddo tuyambako yabadde nga atali akasajja ne katukuba emipiira gyonna ne ginywa buyinga tetukutteeyo kati ndowooza Kadaga atakyalina mugaso muffe ndowooza bwe kiba kisoboka esaayi time atuvire tulememulako planet earth kati nkugamba wali mwapozinga Kadaga oyinza okusooka Kadaga okufa so Rebecca alitola Kadaga whenever you are informing you that Janet Kebabazi suggested that you are useless right now. They should remove you. So be aware. Kadaga ritwara, be aware. Janet suggested that you are useless right now. You don't help NRM and the government. They were hoping that you are going to help them during the campaign trail of Robert Kyagulanyi Center to cripple Kyagulanyi's support in Busoga. But unfortunately, you did nothing. You let them down and let the NRM party down. That's why Kyagulanyi took over all the support in Busoga. So be aware, Rebecca Litola Kadaga. Janet suggested that you are no longer useless, you are no longer useful to their government and to their family. So be aware of that. Mwebyo bibati bibayogeddeko nja kuba mbaleetera ebira wabula mu meeting eyo Mr. President mpuliriza bulungi nnyo mu meeting eyo wulira abantu bangi mwatubuuziza nga temukyagira ku bannakenya be bawambye bale nga tembogerako bwedda buli ambuuza kugamba lindako kati kankuwa information Mr. President kansubiri kyomairo bakyagalesente nkwoli abasajja abaali bazze ba journalist baba activists Kenya okujja okuwera kulalezo baba wamba naye teweebuuza lwaki bawamba bokka Duleva n'asigala nga tebamukutteeko era tebamenya kye bamukola kyonna batwala bo bali bennyini ekyo jja kibuzo jja kifuna wabula bino kambyogere mujja bbira bakumba tebyogedde mission is going to be aborted nze omanyize mu kusula mission zaabwe ne kansa Kumande onakulwajjo. Kumande onakulwajjo. Mande onakulwajjo. Mu refugee camp Entebbe. Ba journalist stroke ba activists be Kenya ababiri abawambwa. Ku ssaawa 2 ez'ekiro nga bawerekeddwako. Bosi wa Iso Mupia Nowa Semwayo Mupia saako omukulu akulira Crime Intelligence Christopher Damolira ne Kahanga Mohanga kojja wa Muhoozi bebawerekedde ba activist bano stroke ba journalist n'abatwala mu State House Entebbe kiki ekyabatwazizaayo kwe kusooka okubabuuza ekigendera kyabwe nabaga ffe tetulina ekigendo tuli mu East Africa twatuliza okusupportinga comrade waffe tetulina nnyo kyamaanyi
kati nga omanyi Museveni mulungi nnyo to manipulate. Bwe yatuuse mu meeting yatuta akaseera naye ebirongenda bibaga mujja biwulira. Mu mboozi bayogedde bonna Museveni ne banno bakyalibe nga baagala compromising abantu bano baaganye oko breaking their heart. In that meeting they stayed quiet without accepting Museveni's offer. Which are the Museveni's offer? First and foremost, Museveni offered these two activists or these two journalists that if they accept his offer and his deal, he's going to give whatever they want. Which are the deals? First and foremost, Baba kidnappings. Echo kirimu all over the world. Secondly, bajja kuba bagambe nti okubawamba security yakikoze nga yeekengedde. So it wasn't a kidnap. Bayinza okuva ne bakyogerayo batyo. Bayinza okuva ne bakyogerayo batyo. Kuno kwebali Museveni kwali, Jenete kwali, Muhoozi kwali, bonna kwebali n'abasemwayo kwebali. Bingenda okwogera bimanyi bulungi nnyo. Tekuliko kintu kyemwakoze kisigenda kwogera wano. Mukwagala wa break nga wa compromise n'abagamba boogere kye baagala nsimbi, baagala tangible assets oba baagala ki nga bagenda mukola ebintu bino wammanga. One, bave basikomenyewo ekyokubawamba ati babawambye nti security yadde n'olukusa lubakwata kubanga badde si bannansi ate abadde benyigidde mu campaign direct bali balina obakwata batwala mu interrogation. Iyo statement bayinza singa bana bakkiriza deal naye tebakkiriza. Mpuliriza bulungi nnyo mu kye babadde babagambye Museveni kye yabagambye singa bakikola kwe kumuyambako baveeyo bagambe nti ffe Kyagulanyi adda tuleese Kampala twegatte ne gurupu ezaba activists n'obubinja bw'abayeekera tutandika okukuma bannayuganda omulo tubulidinge bw'wajjako gavumenti ya Museveni nga bayise mu Riot na buli kimu kyonna ekyetaagisa okukola nga Museveni ayagala baveeyo bakyogere nti bwekityo bwe kyali. Then bano bamale bakwate Robert Kyagulanyi Ssentamu abamulinkinze ku bannakenya nti kyekyali kibaleese bo bano bakwata omusimbi gwabwe yongere. But njala bawa assurance bagayi baaganye okukkiriza ddiiru eno nkikyo yakibaga baaganye tebakkiriza wabula bo eno yadde mission ya Museveni baveeyo bakkirize nti bajja mu Uganda nga Kyagulanyi abayise ku invitation ye nga bagenda muyambako okubeera n'obubinja bw'abayeekera saako n'abeekalakaasi bamuyambe okujja ku gavumenti nga bayita mu kwekalakaasa. So eyabadde ddiiru wabula abantu bano tebakkiriza ddiiru eno nga bw'erina okubeera. So Mr. President njagala otegedde ensonga ezo ozitegere bulungi. So bwe mbawulira nga babyogedde obanga tebabyogedde obanga bikyuseemu well and good naye nga baapiyarinzeko mu State House Entebbe nga ddiiru bagibasomedde nga bwetyo bw'erina okubeera. Mulidde bulungi nnyo out of the war. Mutegeddewo bulungi nnyo. Sigadde dakiika mmeka? Onakola dakiika zange. Butukyalina obudde. Alright. Kati gali gengedde Ssembyo ge mbagambye we nayitidde Pastor Kayanja. Kati muwulire bino naye saagala munyiige. Mujjukira bulungi nnyo Coffee Hub gye baazimba Entungamo. Nyande Yosoferi nti bahabula bamafiya baamufera. Coffee Hub gye baazimba Entungamo, Coffee Hub y'abamafiya baamufera billions of dollars. First and foremost, bamanyi muzeeyi yayiika Windows. Nga bamafiya balire mu baana be na mu buli omu amwetoolodde. So bafuba okulaba nga Nyande bamufera agenda okizula nga obudde bugenze bamufera batya. Nyande himself ye kenyini yali akimanyi nti Coffee Hub either balina gizimba Mbale oba mu Buganda. Nyando yenyini yali akimanyi nti Coffee Hub balina gizimba either Mbale oba mu Buganda kuba technically weewali abalimba emmwanyi. Entungamo teri balimba mmwanyi. But twatere embundu twavuga zimpe enkoni twazimba zigurofa sera account educate account mafia ne bamumbala empichi yeruwa bamugamba as we prepare to take over each and everything we shouldn't put all eggs in one basket, so we should extend these
coffee hub from Kampala or in Mbare, we put it in Tungamo. Because we can't put all our eggs in one bucket here in Uganda or in Mbare. What if something happens? How are we going to manage the situation? At least if the hub is in Tungamo, that is okay. That is Western Uganda. But if you put the hub in Mbare or Buganda, no. We should put the hub in Tungamo. Kati, Nyandwe, Nagambo, no problem. But what happened about Jizimba in Tungamo? I Jizimba in Tungamo. Cost y'okuzimba gye baamuwa mfu machines bateekamu ziri substandard sizitukidde na mulembe market zero ey'emmwanyi supply boje balooza nti bali bagenda ofuna supply tetuukirira kye baali baagala kati obuzibu luddawa worldwide market yebakubye ekigo lwalulubusa nga Nyandwe Soferi neba agent ba mafia bali mu Europe nga bagenda Serbia nga bagamba Nyandwe totaga sente tugenda kugula coffee hub Serbia nga Nyandwe mutegeeza Nyandwe nga akwata sente nga aziwuriza mbagire bagule coffee hub Serbia ntire wali market egenda okubanga supplying emwanyi mu Europe yonna. Guess what? Government ya Serbia nga bagitegeezaako nga nebeera were informed about that, but by mafia chibakola. Nga bayinta by inviting Nyandwe agende Serbia agule coffee hub. First team esookayo egenda otuuka Serbia nga tewabangayo coffee hub nga bagenda okulonkingira ekintu ekyo baaliringa nzenwa oba siriki nga si coffee what si coffee hub. Kati ngare president wa Serbia tasobola kwenyigira mu kintu kyabwe siru kugenda kugula coffee hub ngeri mu balo banga kiti kibala si facility nga ya mwanyi ngembade mulowooza. Nyandwe nga asituka nga agenda naye nga yeteeka mudde n'ogenda otuukirira mugamba tebikwatagana bamugamba. Ngamugamba tusobola kukkiriza president kujja kubeera mu bintu bya kisiru kugulawo bbaala ate nga batugamba coffee hub. Nyandwe bamutuuza wantu bamubuulira ekituufu nti abafere bakola ki bakufera. Kati Nyandwe ngamugamba yes bwe mba mukkiriza tusobola okukola ddiru nammwe nga government okusubula emmwanyi zammwe. Naye tulina ba supplier okuva Brazil oba mu North America. Naye batusupplyinga container mukaaga buli mwezi. Container mukaaga zino tusasula after 6 months. Bemba musobola competing na mutu supplyinga emmwanyi zammwe naye nga tubasasula after 6 months. We can as well give you that deal. Kati Nyandwe okuba nti mubbi asobola otunda golodi eyandibadde wakadde kaddola n'amutunda emitwalo 10 kubanga yayagala kyabwangu tamanyi ku value yakyo. Nyandwe agenda okulaba okuwaayo emmwanyi ze asupplyinge ate essere zibeera emyezi mukaaga tekijja mumukolera diru teyagitwala. Kati diru bw'atagitwala n'akoma obuggo ng'ayokyezza omusota amafia amaze omukubako ssente nga n'ekyuma tekigenda kukola. I'm here to inform you all Ugandans. Just watch the space. Eyo haabu gye mulaba tegenda kuwangalawo myaka gisukka 5 oba 10 nga tegudde. Abayina mikwano gyabwe bakola mu haabu omwo eyo gye bazimba entungamo mugende mbabuuze ensonga lwaki ekintu ekyo nakati kiriwo ekiti tekisobola kukola n'akomawo kati kiyakola kuno kuliko mikono gyabwe gikola mu government. Nyandwe bwe yakwatibwa obusungu kati n'addira regioni zonna ezibadde zirima emmwanyi nga Buganda ne Mbale n'ebitundu n'abikwata ng'abidonatingira $1 million okutandika okuliyetingirawo processing centers obutono okupromotinga emmwanyi z'ensonga n'essalo nga mulengejja ze zimu ku ssente ze bapromotinga simanyi emmwanyi biki ng'Eserbia amaze obbanyiga ensigo bamaze obbafera zamukitegedde. Kati ssente zonna ne zigenda kati yakwatibwa ensonyi n'anyiiga nga amaze omufera ate amufera benenyi bantu be koye at least kankwata million emwe mugiteeke mwezi regioni tutandika promoting emmwanyi wange butubuzaabuza abantu naye ng'eri mission ivu.
nengera peneti mwali atenga peneti yenyini Museveni peneti ye Museveni ayinayo kifana kyo musikazi omuzungu awo yeyita peneti yomukuba mafia wali ku international level kanayo ne peneti yenyini yabba peneti munne kati zeze ensonga nga bazimiridde kati awo tuvuddewo eya Coffee Hub mugitegedde kati zino eddakiika 20 zisigaddeyo njagala mumpulize bulungi nnyo Nsaabaliranya Ssaabasajja Kabaka amunnumire kutu amugambe tino information jagadde njiteeke wano etambule bulungi mugiwulirize Ssaabasajja Kabaka nkulamusizza ku constituent oli bulungi banga libadde ddire nga sikuweereza bubaka nyo olwaleero mbitaddemu engatto nzije nkuloopere waliwo ensonga ezitagambula bulungi mu Buganda ekifaananyi kye bakusiiga mu Buganda kibi nnyo era kikyamu nnyo eri Abaganda b'okulembera nga bakukisiiga Yesanoga Mulengejja wasanya kwa Charles Peter Mayiga afutobadde Mmengo omusajja Omunyarwanda yeyita Omuganda akikola atya wetwogerera olwaleero Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nti musazalyo eri ebulemeezi ewali ensozi zino bbiri ngo olusozi Buganda olwavaako erinnya Buganda olusozi luno oli Bulemeezi Ssaalonga Mulengejja wasanya kalo Charles Peter Mayiga olusozi luno yaluguza Kisavuga Jerusalem Sale n'amugulizaako n'olusozi lwe bayita Kitiibwa ensozi zino zonna bbiri Salimu Sale yazigula ku Mayiga era n'amuweebwa pennyinizo wabula ekyembi ekiriwo nti ensozi zino Salimu Sale yaziteekako amagye n'ateekako n'amasabo mwasamirira n'okusinga bannannyini nsi kubasamirira Ssaabasajja Kabaka nina obulumi okusomera n'okutegeeza nti olusozi Buganda bwe wava erinnya Buganda naye olusozi luno lwatundibwa Ssaalonga Mulengejja obukadde 85 n'abukwata n'olusozi Kitiibwa nalwo yalutwala n'aluguza Salimu Sale era kuliko magye n'amasabo ga Salimu Sale kubasamira kubateeka emmundu zonna eziyinza okuba nti zibataasa okukola ekintu kyonna ezo Ssaalonga Mulengejja yazitunda mpulidde bulungi nnyo ekintu ekyo yensonga lwaki nzize nkubuulira ebintu bino obitegeere nti olusozi Buganda ewasibuka erinnya eryaffe ery'Obuganda olusozi Ssaalonga Mulengejja yalutunda n'aluguza Salimu Sale abalina Baganda bamwe mu magye abaali balina Baganda bakolagana ne Salimu Sale mubabuuzeeyo ku information bwegyafulumizza nti lumbi beeyogedde biri mu Bulemeezi bituufu abajja kugamba nti 100% byonna bituufu ensozi ezo bbiri Salimu Sale bazimuguza era yazitwala kyova olaba ennaku zino abantu abali Emmengo bawaana nnyo Salimu Sale naye ndabagambye ku lunaku lwadde lwa Sunday nabawadde olugero oba history oba story eraga butya Salimu Sale bwe yeefudde naggwa mu Buganda kuba kati yalinga abukontroli nga gayita mu Ssaalonga Mulengejja kati wano wali okulya n'okukomba essowaani abadde bangoberera ebbanga lyonna nga njogera ku nsonga za Buganda nga mbategeeza ku nnyanja ya Mwanga ey'Emmengo yasimbwa bajjajjaffe ng'eno yalejja omwanguyiza omutambuza okuva Emmengo mu Lubiri yogayoga mu nnyanja Nalubaale naye wattu ennyanja eno amakula ennyanja yesigaddeko ebitundu ndowooza nga 40 ku buli 100 okusaanyizibwawo ng'era bagisaanyaawo be beeyita Abaganda mannya ate nga ne Ssaalonga Mulengejja y'omu akulembedde nabategeezezzaako era kansuke mpabire Ssaabasajja Kabaka nkuloopere nti abazaana bo saako n'ettaka lyo oli ku lubuubuuto oluva Entebbe ku nnyanja Nalubaale mu bibiri bye ku buubuuto zonna okutuuka Mulungo ettaka eryo Museveni ne banne balyagala mbaagala kuzimbako resorts oba ebibuga eby'ebbeeyi nga bw'olaba resorts eziri Dubai ne mu nsi ezaakulaakulana bazimbeko era nga buli muntu alioko yenna tebagenda muwadde n'ekikumba bagenda bagoba ku kifuba okuva Entebbe n'olubuubuuto nga bw'olulaba mpaka Mulungo lwonna bamaze Dodoma apinga n'okukola program egenda okukolako ekibuga nga kipya naye nga kyabagagga mark my words abantu b'Emulungo boyina kyaliwo w'Emulungo ngalimu LC1 bantu ba bulijjo bali ku lubuuto bananya abalina ebibanja ku ttaka eri mugenda kitegeera nti lumbu kyabagamba kituufu ekyo mukitegedde kati ebbanga lyonna nzize nnuwaana ne Ssaalonga Mulengejja ku nsonga z'okusaanyawo akabayanja ka Kabaka Ssaalonga Mulengejja nga yeebuzabuza ng'afukaana abataka bagatunda gye buvudde Katonda balaga nti
akayanja kano bakawa kayanja okakulakulana naye nga ekikulu kyali kyakutwala ttaka lyawo wonna n'okugula emyala egiva Lubaga, Mengo, Namirembe gyonna giwe Kazambi n'okusaanyawo ennyanja eyo mu nkola eyagadibwa engalinga mbwetudde omuzigo. Era nembalaga nti Mengo yakkiriziganya nani? Yakkiriziganya ne Kayanja. Wabula Bannayuganda naddala Abaganda abawangalya Kayanja ka Kabaka bakansangwa wattu Kayanja bafuukidde ekyambika abagobye ku mataka gonna agasenze n'ennyumba zabazisenze mwe muli n'omugagga Ssebuufu ali emabega ebitayimbwa gitawumira Muwemba ng'avunaanibwa emisango egijenga omuntu ettaka n'ennyumba ze bazisenda n'abantu abalala basendeddwa ng'abasenda ye Kayanja olw'okuba nti alina government backup. Kati bwe balabe ng'abantu beekubira endulu ng'ate ebintu bino nabyogerako dda. Buganda ng'ekulemberwamu Kitooke yeeganye Kayanja mbu era tekulaganangako naye. Omanyiza ebyange mbyogerako ate ng'omuseza Bulesiyani nga n'obujulizi mbulina. Kasooke mbukuzannyire wano. Kano ko kankuzannyire obutambi bubiri. Temutuwuliriza kano. The Kabaka's Lake, located in Ndeba Lubaga division in Kampala city, is the largest man-made lake in Uganda. The lake covers an area of over 67 acres and is located between Iringa and Nabunya roads. According to history, the Kabaka's Lake was built between 1885 and 1888 by the people of Buganda for their King Mwanga II to sail by boat to connect to other parts of Lake Victoria. However, over the years, the lake has lost its glory, as many people have encroached on it, hence degrading its surroundings. Wakabaka bwa Buganda n'emikwano gyabo gitunuulidde era gimanyi ebizibu ebiri ku nnyanja ya Kabaka. Enteekateeka zitutte ebbanga ggwanvuko okuba nti waliwo ekirabibwako ekikolebwa naye emabega eyo wabaddeyo bingi ebitambula. The deterioration of the lake, which has affected its image and significance, is evident with the mud, heaps of rubbish and soil flowing into it from the neighborhood. However, a committee was selected to take lead in the rehabilitation of Kabaka's Lake, as well as develop its surroundings. Pastor Robert Kayanja of Miracle Center Cathedral Rubaga, one of the brains that initiated the idea, has paid a courtesy visit to the kingdom's headquarters at Bulange, Mengo. Here, he met with the kingdom's Minister for Culture, Traditional Affairs and Tourism, Anthony Wamala, the Kabaka's Lake Rehabilitation Committee Team Chairman Freeman Chiyimba, officials of the kingdom and other dignitaries in a closed-door meeting. Later, Minister Wamala elaborated on the meeting. N'olukiiko olwetabiddwamu n'omusumba Kayanja wa Miracle Center, ng'olukiiko luno lwe lwakwasibwa omulimu ogw'okulaba ng'ennyanja ya Kabaka ekuumibwa mu kitiibwa. Tutemye empenda ez'okulaba butya emirimu gino bwe gitambula. Abayitawo ennaku zino omulaba nti omulimu gw'okuddaabiriza ennyanja oba ogw'okugitaasa gugenda maaso. Omusumba Kayanja atukoze bulungi nnyo. Yatandikirawo mulaba asimba ebitoogo okutaasa ennyanja ya Kabaka era mangu. Kati abantu beekubidde enduluwulira. Tulaba minisita Nabanja yabasasudde. Mengo baba yatunze wano ejja tuluwulire tugambe tusiwe ssente. Netuwa ssente tewali agenda kubaano ku bwereere. Ekyo kankubula. Ate pulezidenti yakyogera n'agamba Abaganda mwe senga nabawa ebyapa mwe senga ku ttaka lyammwe tewakyali muntu n'omu. Mwattu tukirabye. Pulezidenti yali mutuufu okulemera ebyapa ebimu ebya Buganda. Kuba Abaganda tuli Baganda ne tuli babi. Tulina enkwe. Kati omusajja oli Muganda. Jambu Muganda yali badde atuyisa bw'atyo Muganda munnaffe. Essaawa eno osima ekinnya. Pasita. Musajja Muganda. Mmangu Pasita Kayanja. Musajja Muganda. Era ffe abamu otulaba. Tanaddiini tunaatera oziddiza wali. Si kulimba. Kubanga omubuulizi w'ekigambo kya Katonda. Bw'ate gwe weendisa akulwewo omwoyo owulirize ebintu bye. Ddala nga birungi nga bikuyingidde mu mutima. Ate bwe kituuka ekiseera nga yatukola bw'atyo mu butuufu tuwulira bubi. N'ogamba ye ddiini kiki ki? Tugambe nti kati ebikola byakola ebigenda nawe. Nze nkubuulira. Ekituufu kya byonna eyo si yenkola. Ng'omuntu we yandisaanye okukola. Alright.
Mkuzanyira akalala. Pastor Kayanja yatuuka n'agamba nti nina abagenyi. Abagenyi ngenda kutandika okubanga nnongoosa amazzi gagenda okuyita. Bwe yatandika okulongoosa era n'ajjamu ekirowoozo ekigamba nti ewantu wano wonna ngenda kutwalawo bampaddewo okuva mu Buganda Land Board. Ne tumubuuza kyowaayi abantu baakuwaddewo ebbaluwa eriwo eraga tibaakuwaddewo tiyatolaga bbaluwa. Wabula embeera ebadde egenda etambula bwetyo ng'anoonya okulaba nga yezze ewantu wano. Ekyaddi bitandise guno omwaka guno wagiridde ddala okutandika okusendaawo okumenya ng'alina abagenyi bakyaza ye naati neyerimbika mu kantu ako tingenda kulongoosaawo olw'okuba nina abagenyi bengenda okukola ki okukyaza naye bwe bamala okugenda nga ngenda nga nvaawo naye okuva bwe bagenda kafuka kagenderere kwagala kweza bitundu by'abantu n'amayumba g'abantu okugamenya okubasengula okubajjawo eyo yembeera Kayanja gye yateekawo. Saagala kubuzaabuza muntu mulala nti ani ali emabega w'ekintu kino. Pastor Kayanja yakulembedde ekintu kino. Twavaawo nawali ne tugenda mu lukiiko awo ng'atuyise ewuwe. Bwe twatuukayo ngaffe abakulembeze ne tumugamba ebintu bino by'okola lwaki ate ogenda osenda busenza abantu bonna politi zaabwe nga tomaze na kuteesa nabo. Titugenda kuteesa nabo. Naye omuntu ateesa n'omuntu okola omenya bumenya. Temuteesa wabula gw'oli mu kukola. Kitegeeza ekyo kiba kintu kya kutwala bintu by'abantu bya bwerere oba abayita abafere. Kye kintu kye yakola kiki yakozesa. Kati njagala owulire abafere b'Emmengo. Kati ono Minisita Kitooke Maana. Minisita Kitooke Maana muli statement uli Kitooke Maana statement zagenda okukola. Wulira. Kiwandiiko kino kiri eri abamawulire okuva mu ofiisi ya Katikkiro ku nsonga z'ettaka ly'ennyanja ya Kabaka mu Ndeeba. Katugende ku butereevu obubaka buno. Wawulikiseewo amaloboozi agagamba nti ettaka ly'ennyanja ya Kabaka mu Ndeeba tiryatundibwa ne liguzibwa abantu ab'enjawulo omuli n'omusumba Robert Kayanja owa Robert Kayanja Ministries. Ebyogerwa ebyo si bituufu. Obwakabaka bawuliziganye ne Pastor Robert Kayanja ku nsonga eno naye tetulina ntegeeragana yonna ntongole naye ennyanja. Bwe tebalina nkolagana yonna ntongole ne Pastor Kayanja ku nnyanja. Kati olwo bamwegaana era temwewuunyanga ne Erias Lukwago naye avudde n'agamba nti ng'ayita mu Nnema bagenda kulwaga ne Pastor Kayanja ono naye akiddemu kubanga anoonya bululu essaawa zino. Nkugamba toweewuunya nga neeyita mmeeya wa Kampala naye avuddeyo ng'ayise mu Nnema yeekalakaasa mbu naye alwanyisa Kayanja ate nga y'omu ku baalonkinga okuwa Kayanja ekifo kino mbu alongoose ennyanja ya Kabaka. Kati ono amwegaana Kitooke beegaana mu tebalina kakolagana Kayanja. Kanka kuddiremu nze saagala nze bana abanyampi b'Emmengo bano bonna mba mubasobola. Wulira. Wawulikiseewo amaloboozi agagamba nti ettaka ly'ennyanja ya Kabaka mu Ndeeba tiryatundibwa ne liguzibwa abantu ab'enjawulo omuli n'omusumba Robert Kayanja owa Robert Kayanja Ministries. Ebyogerwa ebyo si bituufu. Obwakabaka bawuliziganye ne Pastor Robert Kayanja ku nsonga eno naye tetulina ntegeeragana yonna ntongole naye ennyanja. Owulira. Obwakabaka bwa Buganda tebuguzanga muntu mulala yenna ttaka oba ekitundu ku ttaka ly'ennyanja ya Ssaabasajja Kabaka. Wabula obwakabaka bwa Buganda bulina enteekateeka y'okugogola n'okulongoosa ennyanja ya Kabaka okugitaasa obusaanawo. Kyokka enteekateeka eyo ejja kukolebwa nga tugoberera emitendera gyonna egisaanidde okusinziira ku bukulu bw'ennyanja. Bino byonna bisaana kuwa butwa ne bifa. Bino byonna bisaana kuwa butwa ne bifa. Nze nabagamba kati waliwo Buganda n'Emmengo. Abantu bonna abali Emmengo mu political wing basaana kuwa butwa ne bafa bonna. Bano Bakitooke Maana bano bampuuga Basseggona bandi bonna bamayiga basaana kuwa butwa ne bafa ne bava olumu. Oba oli Muganda oba oli mutabani oli senga we saagala kumanya. Kubanga bwe tutatandike okukambula Banyarwanda bano abajja ne bafuta obbala Emmengo Buganda bugenda asanawo nga tutunula. Ompulya bulungi nnyo. Kati essaawa zino mayiga frontinga akasajja k'emiti n'ako akamannyo akanyarwanda
Akanyarwanda kati kagenda kagenda South Africa simai kugulawo lutula lw'Abaganda abali South Africa wakutuza bakulembeze akasajja k'emiti yana akamanya ngerabidde ako akayina amanya galinganga agakalinga gache ag'ebikondo bya batule manya kekane akasajja mukantire wala mu comment section amanya gagenzi linda kuwa no malokanonya kekani wano manya gagenzi manya gwe koma wano akasajja confrontinga mbu baba mugobye kekaba kafuka katikiro muzijukiza amanya hawakaita mbowe kitibwa Joseph Kawuki kano kayagala kufrontinga kakabano kane olaba obwenyi bukalinga ngo olujjalo sabulwa marafina kano Kawuki olaba akenyi kamulinga ngo olujjalo sabulwa mafine olujjalo mafine olwesabo kano kati mayika ka promotinga kasindi kabulwa mwatambula nako mbwini kesi ye byononese mbono Kawuki mana yabafu katikirwa Buganda oyo Kawuki abe South Africa kana akasajja kagenda kujja mbongera kuzo mwezi 15 mu Eastern London mukagenda simanyi kulonkinga simanyi enono mu South Africa mukege buno buntu busana kuba mpi noka kuba empire mukagamo tuveeko ne kalema kudda ebibalu wano mbirina byonna bibawandika musebe bagenda kolaki mbu invitation for inauguration of Eastern Cape sub country and abana ba Buganda Executive Committee in Eastern Cape by Owekitibwa wa mumudidda Abanyarwanda kabano bwe muyitabe bitibwa abitibwa Mmengo bavaayo bonna nga lumu January bamaze emyaka 10 tebali Mmengo Emmengo eriyo Banyarwanda bokka kati yo Kawuki gwatembeeta mbugwa yagala afuuke katikiro mpya singa bavuddeko so kati ndazibonye gotembeeta mayiga ndazibonye gotembeeta ndazibonye Kawuki mbwa afuuke katikiro Buganda zijje zindi botuna kifananyi cha gundi cha wanchina muno ekya Sseggona iyena bino busajja babwe kweka mutya to that extent wekifananyi muno kirina okatunda nenye muno busa akakano kati kankolege ebifananyi bino bibiri oyo ye Sseggona akali ebyoya omulaba Munyarwanda 1997 yoyo Sseggona akali ebyoya simanyi lwaki Kabaka ya detectinga buntu simanyi lwaki ab'Emmengo teba detectinga buntu no kalabe Munyarwanda 1997 oba Murundi yonna kuba yeye kofu nge Murundi oyo Sseggona akali ebyoya Munyarwanda kati bwova ku Sseggona kankolage n'oyo Kawuki uyo bono bwe balinga lujja lwa ssabo ne bokagamba tambula ng'omugata sikola kulaga kitayi wako wali bali tata wako wate kasobola bu tevula butunzo Buganda bumazeewo bana video wedde mukaba 10 atakomera apera tujja kuliziganya musabire nnyo president era mutegeeza abantu bimwagule Bendewera mukole mugule Bendewera mugende mujendaga muntu ne wakubadde nirategaba ndaga muntu nenga tewandika ekiswaza owandika bapya kubanga mwagala nini namba abewandisa date mbowa national identification nira ewandika n'abaana abavula nebo wanini namba wabula abewandisa okufuna nanga muntu emyaka 3 nakati tebaziba wanga nolo tebaziba wanga ninga bali mu kuwandisa bantu nchiddamu omuntu yenna kugamba nti awagira Mmengo ey'Abanyarwanda baliyo kati ojuwagira kululu okuba wagira Abanyarwanda Buganda eyazze okukyalira Kyagulanyi Ssentamu gye bayita Buganda neno buloko y'Abanyarwanda abawamba Mmengo mujuwagire kasita buli kimu kibagambye bane video wedde mukaba 10 tujja kusinkana olunaku lwonna enkyaka ndabe kinaba